problem bwe tuba tetwogedde ku bizibu bino bijja tukwata. Wano walingawo ekiseera nga n'olukakku abalwogera ne mu ofiisi mu biseera bya Idi Amin. Idi Amin bwe yavaako almost abantu half 500,000 baddukira mu Sudan, abakakwa ne kakati tebaddanga. Right, kale nkwaniza ku SML News Yugi oliotya mukwano gwaffe atugoberera aba Eben Gardens and Eben's Restaurant wali Nansana awali bu gardens obulungi obw'okumulirako ate nga bakafulu mu kuteekateeka emikolo naddala mu kufumba. Emikolo giba n'ebintu bingi, mulimu aba decoration, mulimu aba keekiyo, ffe ekitibwa okufumba emmere ku mikolo. Eben Gardens and Eben's Restaurant gwe mulimu gwaffe, jangu otukyalireko, tukubireko ku simu ezo zolabe namba yiyo gyolaba, tukubireko olabe kye tugamba. Tuli mu Government of the Republic of Uganda. Eno gye tuli Uganda tutambuza ebintu mpola mpola. Bannabaffe abali bw'eggwanga bafuna ekifaananyi kirala, abamu babaga nti Uganda is bleeding. Onaga nti affe kati wano tuli bulungi. Dine Gideon Tugume mutabani wa Andrea Gakyalo Gasiya gwe tuli naye erinnya n'eryo Gasiya ojja ddizanyisa balituuma abaana bali batuumi. Nze jjajjange yagambanga yayombanga nnyo bujjajja omusajja yagambanga abantu nammwe mulimba muyangayanga ino bannayimwe. Okuyangayanga kitegeeza okunafuya so nga muyangayanga ino bannayimwe ne bamutuuma Muyanga n'olwaliro erinnya ery'ekika Simon Muyanga. What it means, okuyangayanga means reducing people in value. Belittling them, making people feel small. So people are going to come and say, Jaja yali Gasiya. No problem. In fact, Gasiya linnya. Abantu bamugenda munoonyereza ekigambo Gasiya. Riba linnya. N'erinnya lya aboogera Spanish. Gasiya eryo gye riri nnyo. Spanish? Gasiya gye riri. Naye ate wano nze naleeta Gasiya, nze ndi Gasiya. Olw'okuba nti wano ate bakitwala nga kivumo. Goli Gasiya. Goli Gasiya. Gasiya means kasasiro. Gasiya Bulooro. Bo bongerako n'ekirala Gasiya Bulooro. Kati lya Bulooro nze saaliteekako. Naye nze omuwejjere Gasiya. Muzzukulu wa Andrea Gakyalo. Amannya ago era Bayibuli yetugamba nti olulimi lutonzi. When you say omuwejjere, you are prophesying on yourself nti oli muwejjere. Ate ndiki? Ekikulu ekizibu kye tulina mu Uganda butwogera mazima. Yogera kyoli. Nze ndi muwejjere. Nze natandika okunoonya school fees ezimpeerera nga ndi mu P3. Kati siri muwejjere. Sente zampeerera nazijja ku kigaali ekaleerwe. Siri muwejjere. P3 nga nze ngenda mu lusuku lw'omuntu ne mukolera emirimu gye nampa akagundi ka ndiizi nenkatwala nenkateekateeka ne kajja nenkatwala mu katale nenfuna fees nga ndi kaana kato nga sina kyakukola. Nenvaayo kunaweza emyaka 12 nenvaayo nenzija e Kampala mu 1990 lwayingira e Kampala nentandika okusindika ekigaali ku kaleerwe. Sente zampeerera awo Kampala secondary n'awalawona nazijja ku kigaali. Siri muwejjere. Lwakuba mwe buli gw'ogulayo ka Primo n'ogulayo ka Nuwa ogamba amaze n'otambula nga endabirwamu ziri waggulu twagala kubuuza abantu nze ndi mulala oli muwejjere. Kubanga ovuga akamotoka k'ovuze naye ne mu kyalo teri yadde kayumba kiyu kimu oba toli muwejjere. Nubwo kibaayo kiyu kimu nga kye kinene nga kitaawo yakazimba gwe nga tunazimba yo toli muwejjere. Kati abantu beefuula kye batali. Kwefuula ky'otali nze nga munnamateeka soma amateeka musango. Kwefuula ky'otoli musango. So kusoma byonna kusoma amateeka ne byogamba nga gwe weeweerera. Nga nze neeweerera.
nze sisomeranga ku sikala ya gavumenti oba nti gundi yampeeredde nze neeweerera buli kimu kyonna neesoma neneefunira omukyala wange era nemwanjula mumanya gange era mu maanyi gange nenva ku ebyo n'obwenkoze bwonna mbukoze nganze ng'omuntu. So nze kimanyi nti ndi muwejjere kati ye oli alowooza nti ye awo yayitawo ali mu birala bwebizibu bye tusanga nti omuntu bwe yeerabira gy'avudde ne famire ye gy'evudde atandika okweyisa mu ngeri etasaana nekireetera okuba ng'okola ensobi ate z'otandikoze. Nze siyinza kukola nsobi ku muntu kubanga manyi obuzibu bw'okuyita mu mbeera etali nnungi mbumanyi. Oli bwangamba nti sente zambuze nkitegeera nti zibula naye mulimu amanyidde nga ye tezibula. So mu mbeera eyo nze ndi muwejjere kati baba bagamba nti si kye bali be bamanyi siga nti sirina wendi nina amaka nina wensula n'omukyala nina abaana era ntetenkanya ne babaako we batuuka naye ndi muwejjere ekyo ndowooza nkimaze sebo. So you don't fear to say that? No, I don't. How long do you intend to stay in Buwejjere? No, not intending, because I never intended. I found it, I've been in it, I've grown in it. Where I am now, I'm still in it. So what do you want me to? No bwengula kati nenzimba kalina meka nsigara ndi muwejjere. Tekinzigyako buwejjere. No. Bagamba basobola okujja mu kyalo naye okujja mu ekyalo kizibu nnyo. It is very difficult to remove a village situation in you. They can remove you from the village, they bring you to Kampala, but you still, the village, that kind of village remains in you. So kati ebyo nze bwentyo bwentambula kubanga I feel that there are many, majority of almost 90% of Ugandans are in that bracket of Abawejjere. Abantu abali obubi, vulnerable people. And we don't want to say it. You don't want to say I think that's what Museveni has been saying. Yeah. He wonders how people live in abject poverty. Yes. And says PDM, yagamba nti tufube buli muntu atisabereko mu money economy. You know, when they say money economy, NRM is short of, that's my observation. You'll also help me. NRM tenafuna communication over experts or gurus, people who make communication simple, the likes of Tamale Mirundi. When you keep saying we want people to come to money economy, there must be somebody who breaks that down. And how entering money economy means what? Simply know that you earn some money, even if you are spending above what you earn. What do you mean when you say entering the money economy? That everybody touches money, whether he is or not? Ate tekisoboka. It is very, very impossible. Nti buli omu ajja kukwata ku sente. Kati there is no way every Ugandan will enter money economy. No way. Omanyi mulimu ekintu kye mbadde ndabaawo nga president agamba waliwo omukyala n'emyaka 64 yali takwatangako kakadde. So juuzi awo PDM bwe yazze n'asobola okukwata akakadde era akyusiza obulamu bwo. Kati president gwateekawo as an example. Naye ku myaka 64 President Museveni yakamufugako emyaka 4. Mukitegeera? So bw'obanga gwe ddala nkaga mwena takwatangako yadde kakadde yakakute juuzi. Ne president gwakozesa as an example ng'abantu bwe bavudde mu bwavu bwe bateredde yamusanga wa 24 ng'ana takwatanga iki yagamba ye yamugje mu bwavu naye ddala yamugje mu bwavu oba yamusiza obwavu kubanga 40 years in the power. Somebody was 24 still in school or had just finished school, never got a job, never got anything, never entered into the money economy you're talking about. The lady is just getting 1 million at 64 and you are taking it as an example for Ugandans to follow. I'm not with you, Mr. President. I'm not. Sigamba ti nsonga ndala. Nze sijikuba PDM. Nenze ngamba PDM is strategically not very clear. Ekisooka ogamba buli parish bagiteeka $1,000,000.
million kikumi ezo those are 100 people in the and you are parish. saying kikumi abasooka okufuna. Yes. We are now in a third phase. Yes. Kitegeeza in one sub-county parish so far, yes. in the last 3 years, 300 million shillings have entered in that parish. Have entered into that 300 families 300 reached. No, not rich. This is 300 individuals, 300 people, individuals. And even the 300 people, they say you return after 2 years. That mean, and so that money can be given to somebody else. So if you are talking of 2 years, after you are giving 100 million, you are giving 1 million to someone. After 2 years, that money is going to be given to someone. In the period, in the term of 5 years, obero wadabantu bameka. Return. In the period of 5 years. And we give 100 million every year. Yes. So it means that in a parish, in 5 years, we assume, I want to say, we assume that 500 people have touched a million. Have touched a million. That's 500 million in that parish. 5 years. In the 5 years. Yes. Now, kati abantu ebitaano mu parishi emu oba mu kyalo ekimu nze kati nga ekyalo ekyewaffe kirimu abantu 600. Just a village. But we are talking of a parish. My parish has 5 villages. 5 villages. Erimu abantu bameka approximately. Erimu abantu 3,000. 3,000. Kati balifuna ddi ku sente ku entering into money economy. Gye mugamba. Era abantu bano abakutaaka kadde bakatutewa. Where have they taken that money? Ogwo mulimu gwani? Mulimu gwaba ate gutya Tugume. Mulimu gwa gavumenti. Yes. Oba gwaba kutaaka kadde. No. Kati nga tonamuwa kakadde kagenze kukola ki? Ogenda kusanga omuntu nga bamubanja emitwalo 3 ku momo kusimu. Okitegeera? Osanga omuntu nga school fees badde bamubanja akadde kamu n'ekitundu. Osanga omuntu nze mbadde mu ddwaliro biiru gye bampadde ya $4,800,000. Bw'ofuna biiru osasula, bw'ofuna PDM osasula biiru. Ati kati okole ki? What you want is money to pay a bill. The strategy would have been nti bagende mu kyalo kyo ekyawa Buyuge. Ekyalo kyange bakira Kayira. Kayira. Gende Kayira. Bagambe nti mmwe kiki kye musobola okulima nti muwogo. Balime muwogo. Then baleeta akuuma akakyusa muwogo kwongerako value mu kyalo ekyo. Tukwate ssente ekyuma ekyo kibeere nga kikubamu akawunga, kikoramu paani, kikoramu biki abantu bakikola individually or as a village. As a village. You are now taking us back to the cooperative movement. Until that is the best. That is the best. It failed. Individually you cannot develop. You can't. Nze nkugambye already bazisindise ku simu kuliko ebbanja. Teri muntu bayire mu Uganda almost 70% balina ebbanja ku simu. Mumu olusindika bweti nge immediately esalirawo. Kati go wadde akakadde 3 gagenze. Kusigadde konse 7 ziringa 6 muzizo kubanga kuliko ne charges naki. Kati 6 ogenda kukola ki? Kiki osobola okukola? Buli muntu katugambe mu kyalo wadde mu bantu 5 bafunya akakadde, bafunye kadi katugamba akakadde. Kiki kye bagenda okukola? Bona bagenda kulunda mbizi. Do you notice that cooperative movement yalemwa? No, yalemwa. That's how they started the cooperative Uganda simanyi busonga cooperative. Yalemwa. Yali ekola bulungi. Government says yalemwa. No, yali ekola bulungi. Museveni mu economics wagamba the cooperative movement failed because abalina exploited abatalina. Anti kati kino kiyambaani. Tukugambye abantu 5 bogambye ne 5 years. Nene tukugamba ku kyalo ekimu ewaffe kiriko abantu 600. Ati kati we are talking of a parish. Strategically does not kubanga katono omuntu ono kiki kyagenda okukola kigenda okuvaamu sente ezo in 2 years azize ye baana bazikomezaawo kasooka nga tutandika. This money cannot come back. So it cannot kubanga twagala tukole assessment. Tugambe nti sente z'emyoga zo zaalagawa. Tugambe nti sente zaabona bagagawale zaalagawa. Tugambe nti sente za kuva eri zonna zibadde ziragawa. Where did it go? Where did it go? What's the problem? Strategically, you are not putting things in the best way. Twandibadde tutunulira ebitundu
ne tugamba nti ekayunga nti yes ekayunga balima enanasi balime tubayambe tufune ettaka nga lisobola acres eziwera tugambe mwekolemu omulimu under cooperative kyekikulakulanyize Kenya under cooperative berondemu manager berondemu accountant berondemu baki abalala ba members enanasi bazirime mu bungi baleete ekyuma ekikamula omubisi gw'enanasi zigutundibwe ebisigadde tujjemu ebijimusa sente zivaamu zigenda ku account then bali abakozi nibabasasula people nibafuna sente ate abalala balinamu emigabo. That is the only way. Nga cooperative eyo esobola n'okugula enkya negamba tuguze baasi naye ebeere ng'eyongereza. I think that's the Kenyan model. Kenya, you cannot own a taxi as an individual. You can only own it as a cooperative. Definitely, it should be a cooperative. And this cooperative, the taxis are placed in the areas. And Definitely. The taxis there are there. Bwe kirina okuba. Kati kyovula katuna ebizibu nti ne taxis ze tulina oba buses oba biki bye tulina they are individually owned. Kati okubeera individually owned tusanga ebizibu bingi nti n'obwebe okoze accident oba waliwo ekiriwo tolina kyosobola kukola ki ezo taxis zirina okubeera mu companies n'eddereeva ng'alina omulimu oguli permanent alina n'appointment letter osobola n'okwewola mu banka osobola n'okukozesa driver wa taxi. Yes, driver wa taxi. It is a cooperative. Naye kati wano driver wa taxi talina mulimu. So people have no jobs. In Uganda the problem is people are jobless. Officially there is nothing. Loan against his job. You can't. In a cooperative, the cooperative would guarantee it is a company. It guarantees, it gives you an appointment letter which you can use to go and get a loan. And this loan can help you to run your personal issues. So you don't need to get the money from the government. No, you can make your own money using the security that you have. Bana Uganda tetulina byapa. Batono nnyo balina ebyapa. Batono nnyo. So we have no collateral for loans. Banks z'olaba ezo tezikola. Right now tezikola ziri awo. Kwanga people cannot borrow. People are not saving. Omuntu atalina job security tasavinga. You can't save. Naye twagala kulaba nga abakaramoja gye watadde cooperative society ey'ennyama z'ente wabagulidde ente 1,000 n'ozibateera awo awavuuka emitwalo 2 bonna n'obagamba ng'ente zikula buli muntu tugenda muteerako ku account emitwalo 10,000 n'agulawo account mu banka. First of all is saving, secondly is having job security. Bukiraba tebiriiwo. Buli amara okusoma ng'agenda bibye. Omuvubuka ali eyo tannawo atandikira. We need to do things. We develop small scale industries in different areas. Buli bantu we bali ab'ennyaanya bazongereko omutindo. Abamwogo bagongereko omutindo. Buli bantu abeeko kye bakola in a cooperative. Ewaffe bw'ogenda kati mwankole ojja kusanga nga bw'obeera n'obuzibu tobubeeramu bw'omu. Bw'oba ofiirirwa waliwo ekibiina ekijja ne kifumba ne kikola buli kimu ne kigula ne keesi ne kigula n'ente ey'okusala. Naye ebitundu ebirala omuntu bw'afiirwa ofiirwa bw'omu. Onokola each and everything. Eyo bokka, some areas babiyekolamu bo bokka ne bakola simanyi babiyita ni ebyo bina by'okuzika muno mukabi kind of thing. Naye abamu tebabirina. Babiyekolamu bokka. Abamu tebabirina. So twetaaga eggwanga erikolera nga bakola mu kitole ne bakwatagana ne basobola okukola ebintu ebitambula. Taxis, buses, biki ebyo birina okubeera mu company. Abantu ababikolera babeere nga bakolera company, so it's not individuals. Yawe eggwanga lijja kutambula. Naye wano okwata akakadde ku kyalo ne bagabirako 3 abasigadde bagenda kukola batya. Very many people are very emyaka giwise gyonna PDM ya gavumenti yakawa abantu 3.2%. So by last budget 3.7 we went to 3.7%. No 3.7 million Ugandans. 3.7 million Ugandans out of out of
49. We are about 60 now. Okay, katugambe 49. 50. So if you divide, which percentage is that? Less than 10%. Less than 10%. No, you're not even 10. It can't even be 10. 3 million out of 49. It is like something like 3 point something. So katichibashitegeeza, this is a slow growth model that cannot develop Ugandans, that cannot take Ugandans out of poverty. No, it can't. Waliwo yali ese program nge eyambako bali bagiyita bona bagaga waliwo prosperity for all. Wealth creation. Actually yali bali bagiyita wealth creation or something. Yes. It was going to the people. Nibamanya kichwaga nti na eka yettaka nti ye tukuwadde ensigo z'emmwanyi tujja zirabirira nga bwe zikula, ne bakuwa ensigo, ne bakuwa ki n'ozisimba, ne bakuwa amagezi. Kiba kitegeeza you are getting out of poverty kubanga kati ofunye emmwanyi. That operation with the creation is Salim Saleh thing. Yes. But I think PDM is under that also. Byafa biri byafa. Kati byonna biri mu PDM. OWC ya Salim Saleh we. Era birira bayimbi. PDM ya Garabuzi. Erim bayimbi. Ya Sikira. Obuchaba. Kati eno erim bayimbi ya Sare, General Sare. Ate kati abantu bani bawa sente. Abo abayimbi. Wositege. Abayimbi. Tukore tutya. Those are the issues. Abayimbi tebalima. Ate katukore ki? Kubarimu bawa sente. The operation with the creation would be a good model. Yes. It had a very good structural challenges. Yes. Ewaffe kyagiremesa Busoga ng'ogamba ogenda gaba ensigo z'emmwanyi. Season y'enkuba n'etonya nga tozigaba. Mutyo okugenda mu byalo enkuba nnyingi amakubo mabi. Then omusana bwe gujja n'ozigaba ate nezikala. That was an issue. It was not well planned from local government. Tuna LC1, tuna LC2, tuna LC3, tuna LC5. Ezo zonna those units would be used to work under wealth creation. It would have been to mobilize citizens. I actually think even if OWC, I don't know whether General Saleh accepts modifications. If OWC had been put to parish the way PDM is done, nga muruka, it would be very easy. Because for us in Busoga, tuna tumainti wano tewamera binyebo. Amaido nibo okola wano. Kalina nganti mwenda mujje nabo without those people actually know what they can do within their areas. They know. What can take them out of my area. They know. In a rock, there are rocks under in foot into waliwa mayinja. Yes. So the only crops that work are those that don't go 3 feet down. Tap root. Those ones that have surface. So bijanjaro bintu. So there is a problem in the country that we are not following a certain strategy. Wabula chetuleeta obuleesi chetusalawo. You cannot give out money for people to develop. Techibanga nawo. What you're talking about money economy. People were selling abantu nga batunda ebintu byabwe ne bafuna sente. Omuntu n'atunda ente, n'atunda embuzi, n'atunda enkoko, n'aba ne sente mu nsawo. Abaana ne basoma. Mmwe kati bwe mwasomera ng'ogyeko fa beeweerera. Taata yatundanga embuzi, yatundanga ente, yatundanga ki n'osoma. Abantu bakyalina nte. What happened? Fe betwasikira. Fe batundanga embuzi n'ente. Fe betwasikira. Ate bagenda mu cooperative society. Nesasula fees. Ne basigala nga bateekayo ebintu nga bimaze okukola. Era nga wote wazimalayo. When you harvest another season, the cooperative will recover. Kyenkugamba ekyo. Right now tonna kiyambo n'ogende wa manerenda. Oba kuwe MTN momo. Era momo tuyambye nnyo ku MTN momo. Tuyambye nnyo ku bamanerenda. Watayagala sente nnyingi. You can get mitwalo 10,000 up to $1 million. N'ogifuna n'osasula mpola. Yes, naye kuba naye nga ogifuna n'osasula mpola. So there is a problem in the country. Njagala kwashwaringa President Museveni PDM, Parish Development Model, tesobola kujja bana Uganda mu bwavu. They can't. People are very poor.
simanyi sebo wekitiibwa gwe gy'ogendeeyo. People are extremely poor to the extent that they cannot access the PDM money. Even if you have to say people, I want to say we are extremely yes, poor. I'm telling you. We are extremely poor. Eyasoma n'ataasoma. Ffe twalinga ne families n'obeera n'omuntu omusa Simon Muyanga Rutaaya n'aba nga yaweerera banne ate nga tawulira buzibu kubanga alina omulimu alina income ayamba banne. One person helps the rest of the family. That right is not now, possible today. Right now obeerawo nga wasoma naawe n'obeera ekitagasa nga you cannot even help your dad. My daughter in nursery, just nursery, we call it baby class. Yes. Is paying 1.9 million. So where do you get the money? Can I hold? How many can you hold? And where do you get the money? Even your sort of the income is too little because you don't have an income. And even if one gives you $1 million now of PDM, what do you do in order to get the money to pay school fees for the children? Kyebandikoze waliwo ebintu ebiyamba abantu ba bulijjo byandibadde bikolebwako. One, amasomero wandibadde amasomero ga gavumenti ng'abaana basomera bwereere. Ekyokubiri, amadwaliro gandibaddegali ag'obwereere ate galiwa UPUS amasomero ga bwereere kati gwe abantu bano tebakola. Olwaleero kati bw'oba ogenda ku registeringa UNEB weetaaga wakati w'emitwalo 35 to register for UNEB. UNEB, Uganda National Examination Board, is a government entity. Esente zirabira UNEB za government naye akulaga nti olina okusasula wakati w'emitwalo 35 okukola ebibuuzo bya UNEB. Bw'oba tozisasudde emyaka gyonna ena gikola gifiira bwereere. Ekyo babakiza oba tosasudde tokola. Kati ate n'obwokola ne batuusa ekiseera ebibuuzo ne babikwata bagamba essomero lyabba ebibuuzo bakwata by'abaana. Headmaster gyali, director gyali, ayakuma ebibuuzo gyali, bakibona gye bali tewali bakwata by'abaana. Abaana bwe bafiira omuzadde yakola ki? Yakafiiramu. What's that? Ebyo biki? Who is helping a Ugandan, a poor Ugandan? Social services should be free for those vulnerable people. Olwaleero tebiriiwo. So there is a problem in the country. Ate tebaagala tubyogereko. So as such, kireetedde okuba nga buli office bagitaddemu ssente kugabirako abawejjere ate nga nazo tezituuka. For example, President Museveni alina 83 billion nga zo zaakugabako ne bagabira baani. Office of the Speaker balina 25 noba 40 something billion nga zaakugabako. Office of the opposition balina 250 million oba kati bagenda mu kawumbi nga zaakugabako naye bagabira baani. I was actually wondering, twagamba nti Anita Monga speaker yateekawo sente nnyingi ez'okugaba speakers donations. The money was so much and we say she abused it. Maybe zaali nyingi. Although there was evidence nti Anita yagabanga sente. Yazigaba, ye yagaba. Anita yagabanga sente. Ye yagaba. Ate ng'agabira nebe mpizi bennyini. Yes, bamuyita ku mikolo n'abagabira n'abantu ba bulijjo. Yes. Neyeeyama abaana okusomesa era ne basoma. okubasomesa. So there was evidence. What confuses my mind, we have portrayed Parliament inclusive, this money was wrong money. Omuntu okuwa sente nnyo ez'okugaba. Speaker's donation was an issue. So they bring a speaker called Jacob Oboth, who we say is better than Anita Monga. What Oboth did was only to reduce the speaker's donation. Has he reduced? Yes, yazijje kuzezibaddeko ku 3.9 billion. Kitegeeza naye era ayinawo ez'okugaba. I would have ideally thought that the item of speaker's donations was the wrong one. We also donate. We donate from our salary. Yes, if I want to donate. No, you see, the Anita Monga shouldn't be blamed because she's not managing the budgets of Parliament. A person who manages the budget manager of Parliament,
is called Sulaiman. He is a son of the former governor, Bank of Uganda, the one who died. Do you remember? Sulaiman Chigunda. Yes. His son is the one managing the budgets of the parliament. Are you sure? He's also called the Sulaiman Chigunda, I believe. He's the one. There is an accounting officer of parliament who is like a permanent secretary. And this is the clerk to the... Adolf Mwesi. Yes. He's the one in charge. So you would blame Adolf Mwesi for an abuse of funds? Definitely. All this money is budgeted for. It was passed by parliament. Parliament passed all this money. They know each and every thing. The receiver of it has no case. No, she has no case. That's why they have failed to prosecute her. Up to now, they have taken everything that she had, came to her home, broke the doors, did everything, and they have failed to take her even to a police station to record the statement. Because she bought a Rolls Royce. What's wrong with the Rolls Royce? What's wrong with buying a Rolls Royce? Tugume, you are speaking sense into my mind. Yes. This money reaches Anita more. Yes. After process. After process. She actually receives what is due to her. One, somebody gives you to go and donate 29 billion. You have donated 15. Omugabuzi teyeseera. Now onogurako ka Rolls Royce ka 3 point. That is a small thing. And I was actually wondering, if you have given somebody a budget, you make speakers donation. Yes. Those billion. Naye n'asigazaako n'agurako akamotoka. 3 billion for Rolls Royce out of the budget you allocated her salary allowances and the rest. It's nothing. It is nothing. It wouldn't be an issue. It wouldn't be an issue. Nti yaguza akamotoka. No. Akamotoka bantu singa yagura ennyonyi. People are buying even helicopters. They do. We must ask the process, the people who approved the money, those who process the money and delivered it to Anita Among Fund that could spend, must be answering something. They must be answering something, but nobody is being asked. So you cannot blame Anita Among. She's not a second... The accounting officer never raised the red flag. Definitely. Definitely. Those who are managing the funds of parliament is not Anita Among. They were just bringing the money to her. Today she wants this is on the budget. She has even the advisors who say, no, this one is not under this one. This one is not supposed to be spent. I do not even know whether there's a requirement that those who receive money from the speaker's donation sign somewhere. No, you don't sign. No, it is just a budgeted for. Hey, this is a budgeted for money to spend within a period of time. Or not spending a billion asatu mu mwaka. Or not kusala amagezi nga ziri spent. If you have not spent that money, it has to be taken back to the treasury. Anaagala sente kuddayo. Hadi kati n'obuuza n'ogamba you people. Before you do, mu mateeka tosobola kutandika confiscating people somebody's property. Nga tonaba ku investigating nga tonaba court order. Court yesalawo negamba ebintu byoyo mu bikwate birukavaringa such amount of money. So ebintu bya speaker Anita Among bakwata byaki. They would have started from a court process. Court finds it fit that this person's property be attached. Category to recover something. You have come, you are taking her vehicle, you are taking what? It's a sentence chikazi. This is her personal money. You believe it's personal money? Hey, this is her personal money. Atezani. Yabani. Tewali mubbi alekana. Tewali akubanda olugo yabba. No. Twagala mutugambe ku lunaku bwe ruti yabba sente bweziti. Safety is a crime. Let her record a statement at police. Charge her. Take her to court. You okay? Then bring the evidence. Gendo kwate bintu bye bangu court eragidde. Netoyinza kutandika kukwatira ku bintu. Court will also direct where the recovered fund should go. In this case, I do not know. There if is you nothing. Confiscate, there is nothing. Where does the money go? Where is the money go? By law. By law. And by the way, ani yaragira mukwate bino ebintu emotoka naki mwazitwara wa.
zikorayo The formal source would have been the Igigi. The The Igigi. Igigi says so. She had never. There is nothing